Oneka koza mutale. You know me sit ya danger nze. Ngenda kuzina naye era tonkaka. Tonze jukiza loko down. Ali ni skin original boy aliwa no mukitebe kigulo kya Fangoni Forest. Yanyongero bategeza bonna abageto. Abagaza gete ebimalayo. Abagira ali skin boy ne team. Teri atugamba yo boy. Kujonkera at your own risk. Oisegera. Tu confirm ize nakuzo mwezi nga mwenda boy. Guno mwezi gwenyine we nakwezi mbale. Tubina freedom sita makubo gona gagadwa mwana. Kyo no kumanya kati mulumyuse. Public holiday boy. Twala tukole kitabanga bagambe obaba sajja watalabani. Okitegedde. Ninga gwe kyono okumanya bitandikirewo. Okitegedde akayo kali ke twabagamba boy kati kano sikanku. Following. Atategedde ategezo mulago ekikola ki. Ekikwata ko mbuno order from above boy nobody say geto kaza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. That is the big boss, Alien Skin Fangoni Soldier, big boss CEO. Iranga ategese Ekivulu kigira berayo nga mwenda June ku Freedom City. Lwelunaku olwokutaano. Tewakyali nno nakwogera nnyo nti nga mwenda Lwelunaku olwokutaano. Tewakyali kulanga kulala. Fangoni Soldier nga mwenda tugende tumuwagire Freedom City. Ndowooza eddoboozi muli buli. No Love Fest tugende fawagirala gundi Pallaso. Naffe tubeereyo eri ukugundi. Okitegedde. Kakati Pallaso ategesewa Lugogo. Ali Lugogo Cricket Oval. Ganja Ekivulu kino gyekiri. Ekivulu kino ndabira ddala nga kabadi akawedde kabadi. N'okwongera omanyi Alien Skin ono ye muntu asosonkereza atakula takula. Ali mu kutinkula omutima gwa Pallaso. Olunaku olwaleero Pallaso abadde wali mu kanisa ya Pastor Bugembe ng'abayimbi w'eri enkola yaabwe batera okugendako ewa Bugembe awo pastor waabwe abamu ne bagendako ewa Bujingo era temwewuunya okubeera nga Pallaso in time from now agenzeko ewa Bujingo jjukira Kamiri yagenda wa Pastor Bugembe bwe yavaayo n'agenda ewa Bujingo ne bamusiiga kabutto Ebamusigo bakakyako gana biwera mu chupa babita Omuwalabu amuyita zaituni banna ebamusiga ku zaituni abakolera amuyita mafuta n'agayita amafuta nina omukyala ngamba basumba kye batukola bakutte buto waffe w'ebinazi bamusiga abaana bali kuli basaba batusezese egundi buto w'ebinazi ogenda otuuka eri buto w'ebinazi ali ku buseere bali eno basaba abantu buto kyakkirizaamu tubulekakirize mu kyayagala kuba kati waliwo abagala nti awaayi nze bansiiga ku buto oyo mbeerawo omanyi munnange Katonda kwasinzira okuwonya abantu be kukkiriza that's why n'agenda mu ssabo olw'okukkiriza kw'abataddeyo awo abana abajjajja jjumba olewo balaba babeerayo eno bulungi nnyo ebizibu Katonda atunulira omutima gw'ono omuntu n'ayisiza ku ekyo kyennyini kyakkiririzaamu basa oyinza okugamba abagenda mu masabo bakimayo ki ne balina ebizibu byabwe ogenda okulaba bano bwe bookera mu makanisa bano abasiba ennaku anani nga tebalidde ne bafa yenna olwokusatu obuuso ne buba nga bugudde mu nkompe mbudulayi bannange atonda obudaza ng'otandika kuzannyira ku budaza gwe omusiraamu nnaasiba emisana naye ekiro kye yeekola bw'alya kano enjuba egenda okugwa nga wali eseetereza buseetereza bavaamu amatama gagezze nakati mirembe gye babana gwesibe ennaku ana Mukama Katonda yatonda emmere ani agenda ogiri mpozi okusimba ata bakisimbulisa ku Yesu Kristo kale obayise Yesu mwekola ebintu naye nga Fangoni Soldier ategese Ekivulu nze kyensuubira tetumanyi naye nze ekijje mu bwongo bwange nti azze kwongera kukyankalanya nkambi ya mukulu ganja no tuyinza olowooza mbu azze kukyankalana nkambi y'abakulu bano ba promoter akajanja kaabwe promoter abeera eyo ne bamubaliramu omanyi bintu bya kukola ssente ne bamubaliramu bali ni skin saawe naye nabaki abantu kuba
simanyi kisobokera ddala naye promoter oyo nze nina ekibuuzo kubanze ekintu kyenkakasa teri promoter ayinza kuyiwawo mu biringa option esigazaawo ya social media promoter abasiru nga bali mu ggwanga lino mpozi nze nkubuulira ffe tulinze kulaba naye nze aspect gyenkifuniddemu nti omukulu ayagala musajja ono gundi Pallaso gwongere okumubugumamuko omanyi social media eno ekutta omuliro eno basindika eno entalo z'ebigambo kakati bwakongeramu kali nti nkutaddeko n'ekivulu musajja sisuubira nti Pallaso asula yeebase bannaye naddala n'ebbalamu oyo basula bakukunadde nga lumonde mu kika Pallaso yeebaka bulungi nnyo munnange abayimbi abo balaba baagala nnyo okuuma repetitions oba erinnya Pallaso takyalina yakasente bwe kabanga yakafunye bw'okimusala gwe gusoose ati kakati Pallaso nonga yeebaka ogugambo gwali eniskini gwe yayogera gumubukalako yamugamba oyo alina ogusiraani ogunene okitegedde omuntu okutambuliza mu kaasi bw'otyo omuntu ebigambo bibaawo nze ate ebigambo binjigula omuntu asinga kati olumu ali ogwo balamu kati balamu aba yakwata miliyoni za 5 n'aziwa alienc n'aziwa gundi Pallaso jukira ne gundi zonna yazigula dda ennyongeza kati gwe bw'otunulira abapromota b'e Kampala wano Uganda ani goyinza okulaba ayinza okuteeka ekyo kibig ekyo kyekiryekola ebintu a big team Leon Island sisuubira nti ayinza okukikola mpozi mabega bano bati bano yaggwamu tayina takyayina nobati talinga luli nobati luli yayinanga ssente naye ebintu bino obiraba abantu b'ensuubira abasobola oteeka ku balamu ekivulu ayinza kuba nobati oba Abitex oyo nno amazima gali nti tebiri nayo njongedde n'enkirowoozaamu bapromota bonna obalaba abatakimanyi bapromota bonna batambula mu umbrella y'emu era bakkiririza mwoga sale musale so nobati yali takwatagana nono w'olukofiiro no ekyo kibagatta nsimbi naye waliwo okudda mu field nga balina okufuna waliwo omugaati guli ogwawamu omugazi era buli kimu kye bakola kozi naleetako wano nobati simanyi oba abantu mwagobera interview eyo nobati n'agamba mbu ennaku zo tetukyateeka bivulu nga tusoose anti mu federation yaabwe byebimu ku constitution yaabwe amateeka ge bagenda okuteekamu nti totegeka kivulu nga munna atadde saawa eno nobati tasobola kuvuma ku gundi Abitex gubayisa mukama okufaako bajjoyo bamuwa ekitiibwa simanyi owaki anti kakati bw'otunulira aspects ezo zonna fango ni sojo ono alabika ali mu kuteekawo mbeera eyongera kutiisa musajja nakakasiza fango ni mugezi anatali yagenda nambuuza ekibuuzo mbu lino ejje lyonna lutambula nalyo eritiisa abantu lwaki lutambula kati noolinanga ekitegeeza nammwe mutiisa abantu nammwe mbalaba mulijje nammwe mbayita ejje era waliwo era ne interview emu gye yabadde akola ng'emabega bamwetoolodde ne bamubuuza bano abantu bonna bootambula nabo bavaawo noge mbaleetedde kuki n'abawagizi abazze okuwagira ebintu byabwe olw'okuba balabye kamera zammwe mutandise gayita magye okitegeera so alien skin alina engeri gy'akolamu ebintu bye ate n'engeri gy'alwanamu entalo ze mentally mulungi nnyo so kino ekivulu y'ensonga lwaki ŋŋamba nti omukulu yandibanga alina by'abantu abamu bakuba kajjajjatta nti simanya tubeeyo nnyo wano n'apromotinga yefuula omugezi naye nga tagendanga kwadde ekivulu kyakumitanda munnange omuntu gwensinga obuteesigayo w'emikutu gimugatta bantu that's why nkugambye bw'otunulya aspects sewanyana ezikola ekivulu ekisookera ddala waliwo kye bayita gundi ground okitegeera ogigugumula ogitegeeza ku kiki ekigenda mu maaso kweyo date gyoba oseeti bakola ekivulu nga kya December obulango n'atandika musaawa eno okitegedde ate nno n'ekirala ganjona ekintu kyeyogedde bano okwesiga abaana ba social media bagenda nkugambye omwana wa social media akuwaga ng'ali Dubai akweyo abayimbi bange babiri David Lutalo ayina social media yenkana aba social media abamujizo munyabenkana okategedde ako nkaddemu okitegedde kaddemuko David Lutalo bw'obogeza ku social media ayina abantu manyi kigayinayo Liam Voice omanya amanyi gayina ku TikTok atukolere bukoleze ekintu nedda kola boti ategeke PTC wa mitanda waki kuluzi agende ku Vegas kira olinga ali lugogo omanyi ne ku Vegas kira out babalangirako soda bakugamba Liam Voice okuyingira ecupa ya bia ya 3 okategedde
kakati ebintu bino ebyebivulu banaye si byakugwira era omuntu aleka ekivulu n'asooka n'akankana yasonga leki bakola obubadi n'olaba ono ne yeeyambula omuggo ne guvuga jjukira gw'otegese tomanyi gye bagenda kuva kati nze ndi wano sigenda mbanyi n'abalala tebajja nze kekali kenali kenakugamba nze okakasa nti omuyimbi anaakuba ekivulu okikakasa nga nze mmanyi bulungi nti ngenda kwambala engatto ekijja mu mutwe gwange nti abalina endowooza yange gye bali abalala naye nze kasitamba nga siina ndowooza eyo lwaki okkiririza kimba omulala agenda okitegedde so awo obuzibu we bujjira nze era ekivulu kyenvayo wano nenkakasa nti ajja kukola nga mmanyi nti nja kubaayo naye bwe mba nga siiba eyo TikTok ejjudde abantu abanaku bwana nno buto obusinga kageze banaku kyakubiri abantu bali mu diaspora TikTok ebanazaako ennaku kyakusatu abaana abagirina ba teens ekivulu tunuulira mu butuufu Kristo Panda imagine abaana bategeka ate nga na misana ogenda omulaba ataddeyo video ku TikTok eri mu bantu emitwalo 2 abantu 2 abayitaaga kabado ne bamuwa paaka eya gundi eya Hotel Africana wano we yasembye ku yafunye oba abantu 10 ke kasomero ka secondary okitegedde awoza bebangi benafunye bebangi naye ng'okakasa yali ayagala ofuna so social media eno n'oyo omwana alina obuzibu buli wategeka yegwe bisala wakita bivaamu bintu bino si byangu naye katulinde omukulu byonna byayogedde naye nze nkakasa bulungi nti kwongera kampu eri Gajibuguma wakati mu Gajibuguma ono yafunamu kulwa credit esigala eri wafango ni soja era ajja tuuka wabula kino engeri gye kimuyamba omuwagizi wa Pallaso ali abadde tagendagendaga kangende kuba njejukira show ya Dr. ewedde abantu bagezaako nnyo okwagala oginafuya olw'omusajja wa bodo oyo neŋŋamba mbutuufu tulya ku industry eno ate wakati mu kulya mu industry eno gyekoma okuba ey'amaanyi naffe gye tukoma okutambula okitegeera era ekyajja mu birowoozo byange nti ekitufuula bannamba 2 oba bannamba 3 kuba bwe tutera okutambula mu Africa omusajja ono tafaalidde nnyo Dr. Jose Camille nina gundi gye nabateedde wano nga yabadde yatuteliri pazo yamulinyisizza ku nnyonyi eri pazo buli gyalinya za aerobeach nga buli wagenda yeerinyira ku binyonyi ebiri bamunoonya okuyimba ali muli ajja nabbubi mmuto omanyi birimu nabbubi okufaako atula na ku ddirisa n'afuna ebyokulya bwe n'alya ng'atudde mu binyonyi bya aero kitegedde so Dr. Jose Camille saawa eno yakutte it was yesterday n'amutwalako South Sudan era yafunyemu efuta ze dakiika ga 2 mu nnyonyi yanyumiddwa ago masannyalaze waliwo gayi bamuyita DJ Hushil DJ Hushil yamutegese naye yakoledde ddala bannanga abantu masannyalaze promota yenna ategeka Dr. Jose Camille mu nsi zino ze tusalaŋŋana nazo boda Sudaani Tanzania ate Kongo okitegeera oba omanyi nti akasimbi ogenda kuyoola kubaga amaanyi we gali nze mbadde nkyabanyonyo nze ekyantwala ekyo maanyi ga Dr. Jose Camille ne industry okutwaliza awamu gwe teberezaamu Diamond okuba nga ategeka ebisaawe n'abooza wano TZ ng'ate betuvuganya nabo mu region ne ba legends bano ba Waire ba Sauti Solo nga bategese Kenya kibakola legendary wa wano gwe tusibiddeko olukuba ategeka atya Lugogo n'emulya respect ino kubeera okubayimbi abo Kamiri Bebe Bobi Wine era omuntu avayo n'abanga abatyoboola Gravity yafuna waatereera awaana Bebe okufaako obwo oli omwana ng'amanyi ebyensimbi baba yasoma Gravity yekasita omusiiga amasavu g'ensimbi ku mimwa nga amatama gago anti ffenna ze tunoonya abantu banoonya nsimbi kuba Gravity waleeta okwepiica n'ovuma okwepiica okitegedde ng'omusajja oluyimba alunoonyamu nsimbi gwe nawe leeta olukala bw'aba tayimbye kwepiica ayimbe ki gwe kale yimba by'osuubira nti bye binaanyumira abawagizi bw'oba toyagala ayimbe kwepiica yimba gwe kale leeta yandiyimbe kwebiina okitegeera
yasabika aleka akati omusajja mumufunga ili people so ku 0756542426 enamba ya agikabuguzi evudde wano ngenda beranga njiddamu gibasomera ate ba Shafik Property Services Uganda Limited batunda ttaka ku 0754474325 ettaka liri Mpigi Mukabasanda futi 25 ku 10 maya futi 25 kwa 5 sibwe guli ziba milioni 2 futi 5 ku 10 milioni 4 nsauza cement ezi akati yafesi zo ziri wali mu gundi mutundwe kisigula sibwe kiri ziri awo kulwebo namwaya atenge namba ya gikabogoze eri 07555647 MTN eri 07727394 akola ku ndwadde zitategerekeka ensonga z'amaka ku byenfuna ali awo Jinja Road Sigundi bayitawo ngabo nti ngabo awantu neerabirawo naye ali awo Jinja Road musobola okwogerezeganya ku masimu ago then abali emitala w'amayanja akozesa nnyo WhatsApp ne mulabika nti ensonga azimala so ensonga za alien skin zetwogeddeko na kuno olwaleero era nga tusuubire ekivulu gye kiri oba tekiri all eyes byavayo n'ayogera bitukubaganyako ebirowoozo nga bwe tulinda kikyazaako kuba kati ffe ekijja kitukubaganyako ebirowoozo ne tusiiga ekifaananyi kwoyo atugoberera ku Megatron Media kuba kyoba olindiridde yensonga lwaki bannammwe mukoze omulimu obbaga nti bannaye Megatron mwe mulina okujja amawulire abantu bali Dubai, UK, Canada, US, Qatar, Netherlands, France. Muzigirira bannammwe ne baleka nti batambula naffe okubasigira ekifaananyi kya entertainment industry. Kuba ffe twasana tugamba nti buli mawulire gajja tujja bera nga tugaba twabawadde wana amoti ng'ali ne muwala we mu okategedde ne tubawa Jose Camilo ng'ali South Sudan ennyonyi gye yasosotwalako Lil Puzzle naye n'amwebaza ate emboozi ya Bad Black yatutte Akram Mukoti anti kuluthumu yasooka otwala nonatwala Akram bawe bamuvuma ddole okitegedde mpulira bagina bagikubyewo banange beera ngu subscribinga kyangu nnyo subscribinga ate wobe mu biseera by'eddembe we just know that buli mawulire ga entertainment agagwawo gabeera ku Megatron moze the Megatron nga nina egganja fani tubanga tukuweereza tovaawo sigala ko amulema amangi gajja